Akati. For sure. Let me call you after some like 2 hours. Let me call you back. Yeah, you call me after 2 hours. Thank you. Insurance man, woman. Da. Aba insurance nabo ndibayino muri batukubira kuri kasera. Ndo. You are fine. Yeah, okay. I have no problem. So, excuse me. Wali parking wenta tena bye wakapande nti parking at your own risk. Era atena parking yamwe. Zibera wawo. Zibera owners risk. Ate mu kifo kyamwe. Mwateka parking. Mobatu sobola ji parking awo gitekeerwa bweru. Ekifo mwe mwakiteka oti ye parking between aba customers parking. No problem. Ate parking is at your own risk. And daddy buy no kuchusa. Muyina kuchusa some or else tujja kuchusa tugende walala. Ono daddy wo. No, it's my my sweetheart. My sweetheart. Look at him. Where did you grow up? Oh, you tell me. Tomla. Kale. Nani jeba. Sawa meka. Bagala yo room. Sawa meka. Room? Yeah. Room Zino sawa zimeka. Kuma isa toto ina simu kebera ku simu yo nawe totukoya. Zili sawa 5. Nenda chika 12 ezokumacha. Mwateka wali working 24 hours. 24 hours checho niye kakati nakagoba ona abantu baba basatu ngamba zayo waliwo yakende kusawa emu era najje ne mukyala we muweloji ne mugamba ddayo no okubiri makamugo basawa 3 kati muze sawa 5 kumacha banaye fokujja sawa 5 obuzibu mwe mukola ddi okolotya mukera bukezi muloji agwa gundi nawe totumanya oyina ebisumuluzo byina twagala rumu yes sobola baba rumu kumacha kuno musoke mukole kati dindako mwe mukera bukezi muloji abai mwateka ko 24 hours bai kwandika ko sawa me mutumereka abantu abakulu tumanye nti aliwo ebintu bino okukolebwa okukola kuwedde musajja olina obwongo bulika ekikyako mutegeera era mukama wange yampa mulimu guno nga ntegeera bulungi nnyo ntegeera bulungi nnyo omulimu goki kulisiivinga ba guests mbaweroji naye tuzatotumuze bwakumaca nnyo mulimba bwakumaca gwe kikwatira musooke mugende mukole gwokolaba onkozese oba isoke mugende mukole mufune ku sente mujjibwa bagambize ku bbanja loja enyuma kuyingira sakale 12 paka abavu tebemanyi mukwano wano watiwo nze wano okubowa kati okola ki usoboleka okola ki wano kati naze kola bas omulimu goki kukola anti okola ki receiving abagenyi mu budde obutuufu tuze ate tugabana nnyo mulimba wali mwatekawo 20 togamba ono wabanga mukazi wo wawaka kitegeeza mwabadde mwenna kati togamba ono wawaka ovudde mu makagoze mu bwezi oliko ekikyamu nedda kola bwo kati gwomanyi togamba sega wuwo bandize sawa zino kati bwamba siri wende kati wuwo nedda mujje olw'eggulu gwatuterawo amateeka gwatusalirawo sijuma kukeera muloji sijaziba walumu ojja kutuwa lumu sigenda bawa nga lwaki togituwa sigenda giba tutwale simu yo nedda sigenda giba wa tutalina bagezi tulese sente olw'eggulu musooke mukole begere obeeko gwatusalirawo ziba wa obwenzi bwabwe obwokumaca naye oliko ekikyamu obudde mbakakoleseyo mukazi wako ng'ojja wano ate tonvuma gwe gundi omuvuma kuba ndi mukyala we asikari naye oyina amagezi asikari